Okay, neyanziza nnyo mukulu Senkubugende Jennifer mwebale kuba nti mukedde n'abalabi baffe mwenna mwebale kubanga mukedde ku SOT TV Mbale tukedde bulungi ne Bugisu as a whole okujjako waliwo omwana mu myaka 17 eyakwatiddwa nga abbye omwana wa myezi 2 mu bitundu eby'Ebulambuli era yakwatiddwa ali wano ku poliisi Mbale nga bagezaako kunoonyereza lwaki omwana omuto bw'atyo yagezaako okubba omwana mu ddwaliro Ebulambuli. Mukulu Senkubuga nga nvuddewo abakulu abatwala essiga ly'eddamuzi babadde wano mu musomo Mbale nga bagezaako kuba nti babangulwa ku mbeera ki gye basobola okukwasaganyaamu emisango egikwatagana n'emitimbagano oba tekinologiya omupya azaakyuka ajjukira abantu babbibwa abantu bavumibwa ku mikutu egy'enjawulo so emisango egyo gyonna gibadde mipya mu balamuzi abasinga nga tebasobola kuba nti bafuna obujulizi oba ngeri ki gye basobola okuba nga banoonyerezamu obujulizi okusinziira ku Lady Justice Damali N Lubega yategeezezza nti embeera eno yeetaaga okuba nga esomesebwa era nga buli mulamuzi mu ggwanga ategeera kikyalina okukola kuba ababbi abakozesa internet oba bayita ba cyber crime bo bongedde obukodyo obuyitirivu ennyo ng'omuntu bagenda otuuka okuba nti bamunoonyereza ku kyakoze ku mutimbagano nga takyasobola kuba nti akwatibwa so bagezezza okuba nga batendeka abalamuzi bano basobole okuba nga basobola kukwasaganya emisango gino gireme kugenda nga tewali bujulizi kuba kiziruddwa nti bangi abakozesa emitimbagano gino mu bukyamu naye bwe batuuka mu kunoonyereza obukakafu obalumika mu misango gye babazizza kibeera kizibu nnyo kuba oluusi baba bagisangula ng'ate omulamuzi ono ali kwandolinga omusango guno oba aguli mu mitambo aba naye tamanyi tekinologiya ngeri ki gy'asobola kuba nga akwatamu ate ne kiba nti kizibuwalira gavumenti okuba nga ate epangisa oba egezaako kwayaringa expert owa IT asobole okuba nti anoonyereza ku misango gino so baga nti abalamuzi bano balina okuba nga bennyini basobola okuba nga bagikwasaganya basobole okuba nga bataasa ku bantu ku mbeera esusse kuba yo buli lunaku tekinologiya ali kukyuka n'emisango gyeyongera okulabika nti abantu ababulijjo bakosebwa ng'ate beetaaga okuba nga bayambibwa aba baddukidde mu kooti akatuwulirize Lady Justice Damali N Lubega ng'annyonnyola ku mbeera eno engeri gye bagenda okuba nti bakwasibwamu n'okusomesebwamu bano abalamuzi ababadde wano mu kibuga eky'Embale. Have revolutionized our ways of life, but they also come with growth and increase in different types of cybercrime, and of course the obvious need for use of electronic and forensic evidence to prove these cases in court. Prosecution often relies on electronic and forensic evidence to prove these cases in court. It's therefore necessary to keep retooling judicial officers on any new developments in this area, which are not only disruptive but also volatile because of the constant changes. There are so many changes that are happening in this area all the time. In fact, you'll hear one of the presenters will tell you how they try to investigate, they purchase a machine very expensively, which can help them to gather evidence, but soon after it gets here, within a short while, it is outdated because the criminals have moved on. They now need more sophisticated machines. So it's not very easy because of the constant changes. It's important that judicial officers keep abreast with the nature of cybercrime and its new developments and trends. Oyo ye Lady Justice Damali N Lubega ng'agezaako okutangazaamu balamuzi ababaddeyo kubabuulira biki ebirikyuse naddala mu misango gino emipya egibuniseewo ojjukira mu myaka gy'ekyenda n'ekinaana emisango gino gyali mitono nnyo naye mu nnaku zino egya cybercrime gyeyongeredde ddala era nga gyetaaga okuba nti gikwatibwamu. Mukulu Senkubuga embeera bw'etyo weeyimiridde akuddiza omuzindaalo. Download the Salt Media app from the Google Play Store and the Apple App Store.